Kalaba TV olwali tubaleetedde Kadaama omukozi. Kadaama ava mu nnyumba n'akola n'avaawo n'agenda mu mbuzi n'akama. Kugamba gwe yagenda ku kyeyo kiki ky'oyize Buwarabu. Njagala ogende ku kyeyo ekyo naye bw'oba ovuddeyo gezaako okulaba ng'olina amagezi g'oggyeeyo. Temugenda bugenzi kuggyayo bizibu, kuggyayo bye munaayogerako nga bya nnaku, naye twagala muggyeyo n'ebintu by'essanyu. Twagala ove mu bwa Kadaama nga mu butuufu olina ekintu ky'ojja okwenyumirizaamu. Waliwo Kadaama we yajja n'atulaga nti mukama we amukozesa cakes owaka. Tokiraba nga kyakubonaabona nti tewasayininga kukola keeki, wabula kirabe ng'ekyokuyiga nti bwe nnaakomawo wano e Uganda nsobola okuggulawo akaduuka kange n'etandika okubeera nga mbeekinga. Cakes ez'obeekinga migaati egyo wadde gikutawaanya wadde olaba ng'ekintu ky'otawagenda kukola, naye osobola okugamba nti ekintu kino mu butuufu kankiggyemu ekirungi. Ebintu ebimu bwe bibeera nga tebitutta tugezengako okulaba nga tuggyamu ekirungi. Kadaama nga gw'olaba awo tasayiningako okugenda kulabirira mbuzi, naye akati asobola n'ozikuba empiso nga bemulabyawo, ng'empiso nga bw'ogirabaawo nti agikubyemu aggyemu eddagala. Kati eddagala eryo lyennyini ly'agenda okukozesa akuba embuzi, embuzi esobole okubeerawo. Manya eddagala ly'okubisizza embuzi baliyita batya? Embuzi zino ozirabiridde otya? Oyinza okudda e Uganda ng'omuyinayo akataka ke mwaleka ng'osobola okulundirako embuzi ate n'ozirabirira ne zibeera nga zikula bulungi, kuba obulunzi kyasinze okubeera nga kitulemesa obulunzi kwe kubeera nga tufuna abantu abatasobola tulabirira bulungi bisolo byaffe. Naye bw'oba ovudde e Buwarabu ng'olina ID eno, bw'otuuka wano e Uganda kigenda kubeera nga kikwanguyira. Uganda egenda kukunyumira, tojja na kuddayo mu Buwarabu. Okwagala omuwala ono kw'olaba kwalaga embuzi, kwalaga omulimu gw'alimu, kitegeeza ne bw'aba azze wano agenda kubeera nga yeeyongerezaako. Tujja kubeera nga tuwa voice notes awo, oba tujja kubeera nga tuwa ne videos nga muwulira ng'ayogera akubulira omulimu agulabye atya. Kugamba waliwo ekintu ky'okubeera nga ova mu mulimu okulaba nti obonaabona ate n'oguteekamu laabo n'olaba nga tekuli kubonaabona ne gukunyumira. Kuba omuwala ng'oyo nga omulaba, omulaba yeeyagala, naye ng'ate era oyinza okwesanga singa wabaddewo abawala babiri, ono omulaba yeeyagala avudde eri amaze okwera, ayonjezza, azze wano mu mbuzi azijjanjabye agenda kuzikama. Oyinza okwesanga nga waliwo omuwala B, kati tugambe ono ye muwala A, ng'omuwala B yalibadde ng'ate yajja agamba bannange nsiimuula, ne nva mu kusiimuula ne ngenda mu mbuzi ne nzijjanjaba ne nzikuba empiso, ne mala ozikuba empiso ne nzikama, mu butuufu mpulira nkooye. Yes, oyinza okubeera ng'okooye, naye gezaako okulaba nga tovaayo mu bwa Kadaama, toviirayo awo. Bw'ofuna ekintu nga kino ng'olaba tokyalina ngeri gy'odda mabega, teesala babboosi bo bakwongeze ku musaala, yiga amagezi gano kuba ojja geetaaga. Yiyo wakati agiyonsa. Kwegamba boosi ne bw'anaakulaba nga mu butuufu okola ebintu nga bino, abantu bano wadde bazibu, naye ajja agamba ono kasita muleka, kasita nvaako sigenda kuddamu kufuna muntu afaanana ng'ono. Mugezeeko okubeera nga muteeka okwagala mu mirimu, mugezeeko okubeera nga muyiga ebuwarabu. Vaayo n'ekintu ky'oyize mu mutwe. Kati ono kwagala butayagala agenda kuvaayo ebuwarabu, bw'anaaba ayagala kukola faamu ya mbuzi egenda kubeera ng'etambulira ddala. Katumuwulirize atunyumize naye ekintu kye akitambuza atya. Naye nga vidiyo nga zino oba abantu nga bano naye ate nabo tulina okwesiima nti gye bali basobola okukwasaganya ekintu kino mu maanyi ne mu kwagala nga kwatulaga ono. Kadaama mugamba ki? Atulabye bulungi. Sawa yakuzijjanjaba. Oba tolina amaanyi? Nenze mbadde nteesa. Akadaama buli omu agumye munne. N'okitegeera ekintu kino. Ate obwa Kadaama buli. Kubanga okuba ebinyonyi bibiri omulundi gumu. Okitegeera. Okuba ebinyonyi bibiri omulundi gumu. Tetugera kuba bakazi bakulu.
tuli mu kujjanja bantu n'abagambye hey wano omunafu tobeerawo owekitegeera naye nga buli kimu kijja kuggwa adama buli omugumya munno buli omunywererawo okola ebike nga tuguza ekintu kino owekitegeera ekintu kitono nnyo kuba kati nze mayifuca ndowooza mujjiraba empiso ndikuba mpiso ddagala mayifuca husband tagenda kugula nyama wakate nga yaaki nze amanyi ye agenda kugula nammere nanze ngula nyama yakatumanye ozimenya yes oba ekitegeera ekintu kino naye nga akadama kole ndi muno siriifu kino ekintu kitono nnyo owakadama bunyuma kujjako ate ekizibu ekiri mwabaddayo owakadama funamu ekyokuyiga tufunemu ekyokuyiga ebyo tuli ate twagale omulimu gwaffe nkitegeera ekintu kino twagale omulimu gwaffe kadama kyesitresinga naye oli ku mulimu ate nolowooza kinolowooza agenda okukola kino agenda okukola nze obudde wange obumala eno kamabwire obuli ngemalako stress yange wenzijeno nenzirukamu nenzirukamu stress ziba ziweddewo mukitegeera wasweetheart nenga baganyu biga yokola ebyo nuteriyo mulino nolwamayo abo baveeko wamabe asirikawo naawe olyoke abo ekintu kyokola nekikufuukako nosigala kuseka buseka wama weeyonkere sirikawo bebe sirikawo yonka gwe va mweri bwekitegeera buli kagama buli omu agumye munne wano wetuli kati bwekitegeera tuba okulakola byokola ebyolibyo botere mwakoze kyamaanyi okulayikinga vidiyo yange nomulanga bugende eri gyekikwata wabula obwakadama bunyuma kati nze mbadde nteesa nti ati bino ebintu birinamu experience ate obwakadama buko kyokka Museveni pulezidenti wa Uganda mpulira nti alinde nti alina embuzi alina ente ajja ntwale zigende nkole mu faamu ye kuba kati bino njeje manyi okulunda manyi okukama bitwala nakwatala mikono ebiri anzije mu bwakadaama ng'amafiina bayibawo abalinayo embuzi n'ente antwale kuba manyi buli kimu kumukiraba obwakadaama bunyuma mu by'okusaaga. This is universal of understanding. Omwana ujje tukole andi mulowooza tulyazaweerere omulanga gwabwe kituuke pulezidenti Museveni alina ente wuwe antwale nkole mu faamu ye n'amafiina aba ayinayo nani gye nomuwooza eka naye ayina ente wakagamba mbuveemu bannaayi mwete mukiraba si mu bubi bannaayi mu bulungi bikooye byebyo ebyange naye nga mbaganye